Sabbiiti eno poliisi atandika kaweefube okukwata abagoba ba bodaboda abatalina bisaanizo okuli reflector jackets, element, permit n'ebirala. Era ng'eziwera ddala 750 zaakakwatibwa. Omubaka Omukyala wa Kampala olwabirabye nga biri biti owaera asitukiddemu okugabira abagoba ba bodaboda reflector jackets okulaba nga zibayambako mu mulimu gwabwe. Enteekateeka eno agitandikidde Kawempe ku 5 wabula mu kaseera mpaawo kaaga poliisi n'emusala okwonga enjogera ya bulijjo ono alagiddwa okuyingira emmotoka ye wakati w'abagoba ba bodaboda okwemulugunya poliisi olw'okubalemesa okufuna reflector jackets zino. Because we had wanted to move with the giving them at that other point and the other point. Okay, now what we are going to do, I don't understand what you are doing. Can you enter back inside your vehicle? Okay, enter back in your vehicle. Enter back in your vehicle. I'm going to today. What is it to what? Katicheyagala government yaffe kiki etubulire ekituufu. Ono nga werekeddwako patro za poliisi 2 zimuwerekedde paka ku poliisi y'e Kawempe. Wano aduumira poliisi y'e Kawempe Okongo Francis wamu n'akwanaganya poliisi n'omuntu wa bulijjo bamulagidde obutaddamu kukola mulimu guno ne bamusaba okuba nga akwatagana n'akulembera poliisi y'oku nguudo mu Kawempe okulaba nga bamuyambako okumulungamya mu kugaba reflector jackets zino. Nyonyola kye tubadde tukola nga kya bulungi bwa muntu wa bulijjo na munna Kampala ali eyo ne batugamba kale nabo bakya appreciate nze naye batugambe tukwatagane regional traffic officer oba RPC atuteekereteekere tusobola okugabira reflector jackets. So y'ensonga eyo tujja kugaana tetujja kulekera okulwanirira bannakampala nakubayambako tusobola kubanga tukikola kubanga ne president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu atugamba nti kozesa kyolina oyamba oyo atalina weewaawo nga tulwanirira abantu mu makooti okubagirayo ku bwerere ne bino we bituuka tukwatako mu nsawo bannaffe ne tubayamba ababodaboda okugula reflector jackets. Twagaza reflector batwagaza permit n'ebirala ebiringa ebyo mpulira ate third party naye tetulina koosi yonna oba training gundi yaba bodaboda we bagenda tutendekera oba bodaboda balyoke batusabe permit. Nze Omulangira Junju Moses, KTV amalindirire.